Mukama wange wasutya sebo. Nasuze bulungi. Gwasuze otiye. Nasuze bulungi sebo. Otherwise, atubana tubatumidde. Neyanziza mukama wange. Okay, tuanze tuyanzege. Mukama wange ndoza tusobola okutandikirawo. Utwakumya olunaku lwajjo. Lwajjo. Twalabye nga bagambye Yusuf Lule. His Excellency, not Honorable. His Excellency Yusuf Lule, Chairman wa UNLF, Uganda National Liberation Front. Commander in Chief wa Uganda ate President wa Uganda. Kawamugambye ned engeri yababeerako mu Tanzania. Nyere yategeera ono tekyali wuwe. Amuvuddeko. Twabagambye abantu nti yayita His Excellency n'erinnya this time lwe yamusibulira nga bavuddeyo nti afe tugenda namugamba Lule njagala okomewo lwakutaano kati kyetugamba ffe tuli ku lwakutaano lwaku Sunday ku Monday naye nga lwakubiri lwaliyo supposed kubeera meeting generally ya cabinet nga Yusuf Lule ali supposed that is 18 gwokuna 1979 lwendi kwogerako kubanga ebimu tujja kubeera ku nnako ebimu ku ssaawa ebimu ne ku ddaakika nti namugamba kati a meeting yo badde otegese you postpone it kubanga eri too late naye ffe nga members ba National Consultative Council anti omanyi abasheeka baayo ye Professor Dan Wadani Namutere ye Yash Tanon ye Omonyo Jok ye Professor Lugumayo abo be bali kukuma mutima gwenyine singa singa badde Quran oba Bible nti bebagimanyi eyavudde Moshi nebagamba nedda ebintu bino tetuli kutambula bulungi kati meeting eyo ebadde eri supposed kubeerawo sooka ogiyimirizemu tukole eyaffe at least otuyite ffe tujja tubeere nga tukubakubamu amaaso kikyenyini ekiganye anti bavudde Tanzania ng'alina okugendayo ate addeyo lwakutaano naye nga Dar es Salaam naye luno tuli mu lwakubiri haya olunaku lwatuuka lwakubiri nga 18 gwenyini ogwo ne batandika ne bakwata motoka zaabwe zonna ne bagenda eri president gye yali abeera that is State House Entebbe. Mukubiriza wa lukungaana luno yali chairman of NRC. Abantu tebakiconfusinga. National Consultative Council yali nga parliament. Kati nga parliament saawa eno tulaba Right Eminence Speaker nayo ani Mukyala Rebecca kati olwo yali mwami Lugumayo yakubiriza National Consultative Council. Secretary waayo yali Professor yali Omonyo Jok, not Professor Honorable Omonyo Jok, omusajja mukoromojo yawandiika ebiteeso ebyo anti kati bayingidde bali mu National Consultative Council. Ba members abaaliwo akaseera ako baali asitumu 3 era bwe batyo bwe baali naye ku asitumu 3 bano Yusuf Lule nga mwali n'abasigadde twabasomako amaanyi emabega eyo nyinza obutagaddamu kujjako later on if there is need. Ne baatuula ne batandika what is happening kale babeerawo chairman yena ne banjula ensonga mu ddiiro ezivunaana Professor Yusuf Lule nga bwe tubadde tubayisaamu era buli kaseera. Ensonga esooka ne bamugamba byakwekubira mawanga tribalism kwekubira mawanga. Twali tubagambyeko nepotism ne tugamba nti
kwekubira mikwano gyo gy'oyagala. Bayinza kuba b'eggwanga eriyo, bayinza kuba bwe wasoma nabo, bayinza kubeera nabo boolye nabo, bayinza kwegamba eyo ye nepotism. Naye nga no tuli kugamba kati tribalism, kwekubira ebyamawanga nga bagamba ono mwami Yusuf Lule yeekubira nnyo ku byamawanga, ayagala nnyo Abaganda okusinga enjuyi ezisigadde. Ensonga eyo neebeeramu. Ensonga y'okubiri ne bagamba nti agaanye kuzaamu ekitiibwa and constitution oba omutima guli ogwabaleeta ogwabafoomingisawo ne gubeera ano nga ekiseera ekyo baguyitanga mosh spirit. Abakabanga bakakujoyininga leero twagambako nti basajja bano baatuula mosh ne basalawo engeri bagenda kuddukanyiza mu Uganda mu kaseera k'emyaka 2. Kati awo tewabeera constitution kubanga ye-67 Amini yali agimenye. Tewali parliament ate ne tulaba president afuga negira twita decree kyasazeewo wekitiibwe kibeera nga high command yesazeewo. Kale ezo twaziyitanga decree ezimu zikyakola n'essaawa eno kubanga ebintu byaleeta togamba nti temuli magezi, ebintu byaleeta wadde n'ezimotoka ezo kuteekako obulayini obwo. Amini yadeklaralinganga nange mpulira nga motoka ya passenger service vehicle etambula etya tunamanya tutya z'abakidnappers n'abaki. Bagamba nteekako ekitaala waggulu taxi muteekeko elayini ezo. Kati bibadde byabulawo naye ndaba ndowooza batunuddeyo mu bitabo ne bakomyawo ebintu ebyo ebimu. Waliwo byemanyi bisinga even land ku bintu by'ettaka birikola gundi decrees yakola ezimu zaali z'amaanyi. In fact yaziyizaako n'emmotoka okutambula anti engeri y'obuliramu avuuka kifaanananga n'ebiseera by'Amini nga totambula kiro nedda. Abantu abadde batambula kujjako war zones muli entalo. Wona ku myaka gyonna nze gye ntegedde. Kati ye n'ateekako evumbo n'agamba tewali motoka kutambula kiro ziroole zokka ze yateekako naye nga basigadde batambula. Saagala abantu babe ne picture of ekyobukyayi n'okutya nnyo ebiseera ebyo ate nga nolowooza naye nze nazaalibwa ntya nesurviving entya nedda. Ebintu ebitera kubeerawo naddala ebiseera mu bitundu by'entalo oba nga muli kukyusa bukulembeze. Eyo insecurity mu butuufu egenda nekola ki nebeerawo naye people have been maintaining these things. Kale ne bamuteekako ebyo nti ye talina kantu koona respect tazaamu ekitiibwa kubanga lwaki tebabizaamu nga ye point yali yokusatu gwali oyagala kwongeramu abantu mu National Consultative Council yetuyita NCC naye ate nga tomaze kwebuuza ku bantu abalina okuscreeninga okuyitaayitamu oba ku kyemumanyi nga vetting n'olyoka n'olangirira abantu. Kati ye agambye Yusuf Lule ojjukira nga bagenze wadde ne mu Tanzania ng'agamba nti nze ngenda kugoberera ssemateeka w'67 ngenda kugoberera ssemateeka w'67 naye ssemateeka eyo naye twali tumwogeddeko nga kumpi ali kufaanana nga aligenda kuleeta ebintu by'ebibiina naye nga bizito si byangu tebiri multiparty bulungi nga bw'ogitegeera. Era omuntu yali ndowooza baali bapanze mu 7 ng'olina okuyimirako mu constituency nga 2 ne balyoka ne bakuwa approvinga. Oyimirireko eno Mbale municipality ate ogendeko oyimirireko Rukunjiri singa bakuwa approvinga n'omanya nti nange ndi musajja nsaana kugenda mu parliament ya Uganda. Bannayuganda bammanyi. Naye kati olaba waliwo omwiri ya supplying ate nga ali ku high post mu government yaffe n'eriwo n'asupplyinga mosquito nets. Tujja kugenda nga tu-explaining ebintu bino kubanga ne politics yennyini tujja kutendekako we tusobola. Ng'agamba nti abantu be constituency yange simanyi lwaki temuli basanyufu n'akabaleetera mosquito net roll enamba. Now
kati awo wetugenda tuba tudda mabega. Singa obeera vice president obeera vice president w'eggwanga, singa obeera member of parliament obeera member of parliament wa Uganda, tobeera wa constituency eyiyo. Okujjako nti constituency eno eyiya kulaba kubanga fe abasigadde sides tetuyinza okulaba. Kati mugamba owaffe wuuno kaabeegatteko. Naye ate kibeera kikyamu nnyo member of parliament n'akonfininga mu kaconstituency ke nga ebiri eno tebikwatako. Kyova olaba ennaku ezimu bwe tubeera ku radio bakubuuza ye comrade obuuza ebyo olinayo ekikyo. I am a Ugandan. Kale ebyo ne bagamba nti nedda, we have to vet them kubanga abantu bano bayagalamu national balancing. Kati ensonga y'okuna because bino byali Tanzania biri Uganda kati bali mu meeting Entebbe bali kusomera Prof.Yusuf Lule emisango bavudde Tanzania. Kati ono president owaffe wa Uganda bwabanga bamukiriza kukomawo yali yakomawo ndowooza ku weekend nga obajja oba ki, naye nga yali supposed kubeera ne meeting ne ba members ababe be mu cabinet. Naye ba members bamugambye nedda, kati meeting eyo sooka okole ki giyimirizeko. Today Entebbe ogenda meeting National Consultative Council. Okay, president ayagala ku meeting a cabinet. Namugamba saawe eno ndowooza bya cabinet sooka oyimirizemu. Kati ffe twetaaga otuyite ffe ba MPs. Kati bano ba MPs bengamba bona basituse bagenze Entebbe. Kati batuse Entebbe, chairman w'olukungaana olwo Prof.Yusuf Lule ali kukubiriza ki meeting. Kati wano we tuli wano ku stage eno bali kusomera Yusuf Lule kubanga meeting kyagitwalayo nga bagamba nti ebintu mu Uganda biganye kukola ki kutambula nga bwe tubadde tulabamu emabega eno. Kati bali mukusomera chairman emisango. Kati bali kumusomera emisango ayimiridde yes sir. Ayimiridde yes sir kubanga tamanyi oba obukulu abusigaza oba tabusigaza. Nga omusango gwaddako gugamba nti tasupporting abamagye. Anti nali somanyi nakusomera baluwa. Waliwo baluwa yewandiikira mwami Museveni ng'agamba nedda amagye ago okukole ki ogasaleko enamba. Ayinza okubanga yalina reason ntuufu. Banga nga bwe nkugambye ono mwami Museveni yeka yajja n'abamagye nga 9. Yajja nabo 9 kusinzira mu kubuwandiiko bwino bubwe. Ate baane bazina 105 Kampala ejjudde. Awo Andrew Kaira alina amagye. Ba TPDF ate ge gakyasinga obungi. Bajja nga bali baletinga kubanga bano bali support bafaanananga kumpi support staff. Naye nga Tanzania yali contributing nnyo amagye agasinga. Kale ne bamugamba nedda Tanzania bwe bawadde nti bakole ki baddeyo. Lwaki ali kukikola Yusuf Lule nga mutuufu. Abamagye engaato tebazizina abamu. Abalina engaato beetaaga shoe polish. Naye nga ne sente ezigula shoe polish nga baziraba. Ng'ezigula combat baziraba. Ne bagamba nedda musaleko amagye bantu bafuuke kasanvu. Tubeere tulabe engeri ye tutambulamu. Kati ate the same time naye mwami Museveni oba ne baane ne babeera batuufu. Naye tukyali mu lutalo. Tusalako tutya amagye nga n'abasajja baami tetunaba kubafumbulusa bulungi kubatuusa kumpi Arua tetunaba kuggalawo bulungi border. They can come back. Kale bonna nga balina reasons naye ono Yusuf Lule ye bumukeeredde. Ne bakimuwa nti togula shoe polish tokola ki toliisa abamagye. Era okwo ndowooza kwabeeramu n'okugurabinga kw'ebintu bantu mu Kampala kubanga mulina abantu be mutaliisa. Ate balina emundu abasinga. Bona kumpi era balina emundu kubanga Zamini ze yaleka mu Amra oba mu Amare mweziri. Kale awo ate ogule amasasi ogule biki byonna ne bagamba nedda ogwo omusango ogumu nagwo olina okugukkiriza gwe tolabira baki bamagye. Kati ne bamuwa ekiseera ky'okweyogerako.
naye Yusuf Lule yayogera anti bano kati ne bagamba leero tukukwase ewandi omuliro ali kuwogera nti ali kupulidinga naye nga ate bawulira ebintu bikyuse bano bamutaddeko giving explanation ate igwe bwosazeewo okuparticipatinga n'ogamba nti oli kudefendinga bino nga bo bali si bye baliko oyinza okwogera n'omala namba ne bagamba pozi oyogedde ki naye afazaali genda nga tebakuwuliza nakuwuliza kale Yusuf Lule kirabika tebamuwa ki okuwuliza okutuufu ate kati complications nezijja president owaffe Yusuf Lule takirizira mu Moshi conference Moshi spirit ate Moshi spirit mwe mwali akawaayiro kebagamba nti tewali kusensharinga oba kugivinga oba kuwa vote of no confidence okujjamu obwesigwa president paka myaka 2 nga gikoze ki nga giweddeko kati ino yagigaana ate bano tebakiriza constitution y'enkaaga musanvu gyejakiririza naye ate nawo balawo we batyo Yusuf Lule yagenda kuyingira nga akantu akakaganisa president wa Uganda kubanga afuga emyaka 2 nga tewali amukuba vote of no confidence nga bakasangulawo nga bwolabye gundi yaba wansolo bakajjawo kale yagenda kuyingira muli nga constitution bajja amendinze nga akantu kano kakiriza abantu bano ku debatinga paka oba natuuka ku kyebaagala anti okajjukira mu enkaaga mwali mu enkaaga mumeka mukaaga enkaaga mwe nga baagala kujjako Obote nga akyali mu north Grace Bingira yajjawo akantu ako twali tukogeddeko nga ne bajjawo ne basuspending obwangoro wegundi yono yagenda naka proposing ne bakajjawo ne badebating ebikwatagana ku Obote nga baagala Obote bwagenda kuva engulu atuuka eno Kampala ng'ekintu kyagwadda bagezaako naye ndowooza olaba motion kati nawe bibino motion eze bali kuvotinga amanga ago sebo omusajja waliwo gwe bayita Wangola omusajja oyo musoga mwene nti n'abaayo ng'ateekamu vote of no confidence naagi presenting eri Yusuf Lule nga vote of no confidence nga baagala balabe oba bakkiriza badebating bavotinge ku kintu kino kya gundi bamujjamu obwesige kale Wangola ono naye yali wa member wa NRC sebo nga kusaawa zaali nyaze nyini kati batandise saawa 12 saawa 10 naye kati kusaawa nyaze nyini z'ekiro bweziti we yaleetera ekintu ekyo n'abeera nga baagala kujjamu omukulu obwesigwe vote of no confidence by that Wangola kati amanga ago Professor Yusuf Lule n'agamba nti waliwo akizaganya n'ekiteeso ky'omwami Wangola ne bagamba ne wabeerawo omulala seconded anti bya Yusuf Lule ne bitandika kwonooneka ku saawa eyo vote of no confidence Professor announcing the motion is seconded gundi tokyali chairman wa UNLF ate tokyali nerefyo engeri yotali chairman wa UNLF tokyali commander in chief ate engeri yotali commander in chief tokyali president wa Uganda ati mumpe amaanyi amalala ago tulonde president omulala bintu bitabuse kati Yusuf Lule kati ne wabeerawo omukwano gwa Yusuf Lule sinaba kumufuna amaanya mu records zange nakubira omanyi Kanyeihamba baana bali kugenda meeting Entebbe si ye justice minister of justice nakugambyeko ate ye attorney general yamanyi by'amateeka nga bwe bitambula kati ate bakamuwa ekifo ate yali kulya Macron mu Nairo Mansions Yusuf Lule abaddeyo talina omuntu bulungi amuyimirirako n'abeera nga amusupportinga kati ne bamukubira simu
oli musajja mu mukwano gwa Yusuf Lule n'agikuba gondi Kanyeihamba where are you ati ndi wano naye omanye ekiri eno Entebbe enti nedda ki anti gondi Professor Yusuf Lule bamuggyemu obwesigwa tagenda kubeera president. Omusajja ya panikinga kati uno agenda kufuluma omulyango gwa Nairo Mansions ku gate akwate motoka mangu Entebbe ati bitekemu atuuke Entebbe. Sebo Professor yatuuka ku gate ngasanga ate kuliko abaserikale Omutanzanian kati namugamba anze gundi anti minister Mulamba Chief Justice Minister of Justice and Constitutional Affairs ne nano at Attorney General Sabawoleza wa government mukama we bali bamujjeko omulimu kati nga agamba nti njagala kufuluma ngende Entebbe. Omusikala ati ki ati njagala kufuluma nti nedda wano tuwali kufuluma kati omusirikale oli n'agatyako n'ekigambo n'agamba okiraba wadde Katonda wano tayinza kuyita ati kikulaga kati kikye baliko wadde ne Katonda ku Nairo Mansions wano tajja kufuluma agende Entebbe. Anti omusajja n'adda munda uyo akwasa essimu bakubidde mangaago bakonectinze Yusuf Lule ng'agamba Yusuf Lule monange what is happening Yusuf Lule ng'amu explainingira n'agamba kati teweetaba mu meeting eyo but it was too late. Yusuf Lule n'agamba but now it is too late. Ye n'asalawo okutuula butuuli kati mu meeting kubanga ebintu bamaze kusazaawo ye already participate nze bamanyi nti mwami Yusuf Lule tumuwadde fair hearing n'olwekyo byayogedde tebitusanyusiza fe tumuggyemu obwesigwe. Kati wakola bwatyo gondi Professor Kanyeihamba ye kati n'abeera ne option y'okubiri anti nali nkugambyeko Wambuzi ngeri bamuleetamu ate kulayiza bano n'akubira Wambuzi naye Wambuzi alinga yali mu Nairo Mansions n'agamba gundi tunulako ebintu bino abantu bye bali kukola Entebbe ebyo biri in order oba tebiri in order. Gundi n'agamba nedda naye akateeka kano bakamenye tebamanyi nti ekintu ekyo baakikyusa dda kiri already amended. Kyogamba tewali kujjako president okujjako nga myaka ebiri gituuse. Professor yagamba nti bakamenye gundi Wambuzi ali kubuuza nti ku Chief Justice ye kati ya bitaputa na Chief Justice namugamba nedda bamenya akateeka ako. So ebintu bye bali kukola Entebbe tebiri ki tebiri in order. Ono takomye mangaago bali kugezaako connecting uyo akwasa simu ali kukubira ate Nyerere Nyerere yaganda kukwata simu ebintu tebyatambula bulungi. Nyerere aganye kukwata yali mu silent yali mu silent tajiwulira ye amanyi ki ekigenda mu maaso kubanga abantu be bali ku ground bagamba Yusuf Lule yabadde disloyal okay tujja kutegeeragana kati anti abo basibidde awo katuddeyo mu parliament tulabe ekigenda kubanga bano already now they are out bagezezaako naye nga there is no way tebayinza kublocking. Kati ono Professor Yusuf Lule n'agamba nti omuntu takyali president ate takyali chairman mumpa amanya tulonde omulala amanga ago ne bakomyawo amaanyi lirye ate ne baliteekako Yusuf number one Yusuf Lule, Professor tewali era proposing ko lya Yusuf Lule sijjukira. Anti kati otyo thank you very much. Kati wano bwe bagamba nti mulete amaanyi amalala ono semwogerere Paulo semwogere n'agamba beze sijja kubaera mu meeting eno meeting yalina abantu 33 ng'agamba nze nga bwobamanyi anti yali musajja wa Professor Democratic Party ate yalimu Yusuf Lule naye nga naye ayagala ki obukulembeze naye n'agamba eno government ya kika ki naye agitidde kafulume kanti bantu nga bavotinga gundi eno bavotinga by the way nga bavotinga Yusuf Lule off or not bantu bali 10 ku bantu 33
is it 19 let me consult bantu basatu bagana tebalaga site bantu 14 bagamba tetwagala I mean Lule asigale bantu 16 bagamba nti Yusuf agende 16 bagamba Yusuf Lule tumukoye 14 ne bagamba Yusufu asigale aberewo ate basatu ne bagamba tetunakoludda ono bwanayitamu nga tugenda n'oyo abstain ye Twitter abstained anti ku 16 bogata 14 babeera asatu nogata ka basatu bano eye namba bwete bya voting ani ya voting sa ne balabamu omuntu aparticipate nze nnyo atali nekola mu bulago tumuyita prof reverend Kefa Sempanji gobalamonga musajja kati okay at least wakatonda kabeera oyiye nateeka box aina muke nema ne bagamba fazali oyo kati analeta kibox kino kyali kitoko commissioning ne bateekako mwe bateeka bululu it was secret ballot chovola buli kutayinga nnyo kale nga mbaze kola bwatyo kati Paulo Mwanga yakulembera ekibinja kino kyabako bantu 14 agamba just like that we go out kati bwabanga naye ali kufuluma ono ate Andrew Kayira anti akyali mukulu wa internal affairs nagenda nanyigako ba police naye nga ate wa Yusuf Lule tewali omuntu yena kola ki kufuluma naye kale ono Paulo Kawanga semwogerere bwatuka ku mulyango bwati ba police namugamba nedda you are not allowed fuluma naye singa ndoza naye singa yamugamba nti wadene katono tajja kufuluma wano Andrew Kayira akozeeki alagidde akyali minister of internal affairs saawa zikyali nnya wamaanyi kati engeri yebatayagala kutula mu cabinet meeting eyo okugoba Yusuf Lule ate bo ne basalawo ne balinyawa wagulu floor eya wagulu kumpi Yusuf Lule wenyine era wasula ne batula eyo mudiro bantu 14 kati ne baleka bano 19 bo bagenda kweyongera ne processes ezigenda mu maaso era kati weyongera ko tulabe ba wansi ate nabo bawagulu tujja kubaleeta kati tuli wansi mukulonda je kugenda mukulonda kati ogenda Yusuf Lule takyali chairman mumpa amanya kati amanya gano ne baleeta ya professor Rugumayo lisoka ne baleeta erinnya lya Paulo Mwanga eliyokubiri Paulo Mwanga ne baleeta nani ne Binaisa Lukongwa Binaisa ne libera lyokusatu ebintu anti bantu basigadde mu bameka 19 is it ko 16 we bagamba nti Yusuf agende abo basigala wansi abasatu abagamba nti fete tulina luda basigala ne babeera bantu 19 kati babali kuba akalulu abasigadde bantu 14 minority we balinya wagulu abali ne Yusuf Lule mu office bekandaze kati bano Yusuf Lule I mean who is this one Gundi Yasinga Professor Rugumayo Yasinga mukalu akasoka kati mwenda yafunanga mwenda tuli kunonya ku bantu bameka bantu 12 bali mu bameka basigadde wansi mulimo 19 basigadde then tujjako basatu kati tujjako basatu kati ye Paulo Mwanga yafuna bululu busatu ngabana ye bateka yelinyi nga afuna bululu busatu kati Binaisa inafuna bululu bera munana njagalo ngate butuke 19 kati gundi nasigalo obusigaddewo buli obusatu bwa Paulo Mwanga
ya good flat ate ono n'afuna 89 waliwo agenda kusingirako munne kalulu kamu abantu bano ababiri omu yafuna 3 kati ne busigala bumeeko obwo 13 kati waliwo ku bantu abo waliwo eyafuna omu yasingirako munne akalulu kamu ng'ogyeko bano Binaisa ayinza okuba nga yafuna 8 oba ono 9 n'omwenda bameeka abo 17 ogateko abasatu babasuseemu okay kafune proper details kati nga bafunye bwe batyo anti ne basigaza mu lukumu gundi ne bafunamu ono agundi Prof.Yusuf Lule Professor anti ba professor kati amanya gambo zaabo Professor Rugumbayo kati nasingirako gundi akalulu kamu n'olwekyo yasinze naye Binaisa n'abeerawo okubiri ate gundi Chusi buli bwe biti Rugumayo yafuna bululu 9 this is the exact now Binaisa n'afuna bululu 7 ate Paulo Mwanga n'afuna bululu 3 that's the correct version 19 kati ku 19 buno ne bagamba nti now tewali afunye ki majority tuli mu debate tewali afunye majority n'olwekyo tewali ayinza okufuuka president one omu avaako babiri ne bagenda mu race kati Paulo Mwanga gwe soko stepping down Paulo Mwanga naye agambye mpulidde ssebo nga stepping down nga baddamu akalulu kati okuddamu akalulu kano Binaisa n'afuna bululu 10 ate gundi n'asigalira ku bululu bwe 9 yo Professor Rugumayo Professor Rugumayo naye n'awanika n'agamba ebintu bikoze ki byonna tewali mutawaana nzekkiririza I've failed eyali asinze yasigalira ku bululu bwe 9 kati bano abasigala abasatu bano ndowooza bwe bakyusamu ekibalo bagenda ne Binaisa ne baleka Professor Rugumayo kati olwo Binaisa nga tawining ekintu kubanga naye ngenda kubaleetera mulabe engeri yayingirayo in style kati aho katuddeyo bengulu tubajjewo enkya tulyoke tulabe Binaisa ye erinnya lijja litya ataaviirawa kubanga NCC talimu luli twagamba moshi bamugalira ebyo bijja kubeera byankya naye kati bagenda waggulu kati waggulu awo batudde naye nga bali ku tension saawa zituse 6 ogw'ekiro bali ku tension ya maanyi nnyo zigenda paka nezituuka saawa 8 ne bagamba kati omu ne yeekyusamu n'agamba banange mulaba oluggi olwo oluggi luno okugukawo luti papu fena tujja kubeera nga tuli bawambe kati abantu bonna nga bali ku tension yakola ki yakutya nti ebintu ebiri wansi bino biyinza kutuviiramu fe abagenze wano waggulu ate bannaffe okutuwambanga byawasolo ate at the same time anti kati ne bagamba naye Museveni akubye was he participating ne bagamba nenda Museveni tabaddemu kubanga tali member wa National Consultative Council abantu aba representing from NASA mulimo father Okoth we tororo ne mubeeramu musajja oyo yabulirawa kubanga simuwulira wadde bulungi mu eniaye ng'avaamu bulungi tujja kumunoonyereza kati ne musigala munaani n'eri akateegaya abo be babeera mu kalulu naye mwami Museveni tabaddemu ate nga yalina amagye ate Museveni wanaagwa oyo yanaagenda akola ki kuyitamu kati Yusuf gundi Andrew Kaira oba yalimba oba yakola ki n'akuba esimu ng'agamba nti andi kwogera ne Museveni ali ku saidi ki eyaffe anti alina abajasikenda so he can determine ani afuuka mukulembeze naye nga pozi Museveni oba teyali naye oba yamulimba ze simanyi kati ebyo simanyi kubanga oli yali ku simu nga bawulira n'azaamu baana amaanyi nti wali Museveni ali naffe naye nga bule kirafaanana nga teyali nabo nga bwe tunaalaba enkya kati ate anti babeeraawo ne batuula ne bagamba naye baanange tuludde wano waggulu naye what is really going ki kyennyini ekiteeke nga ekigenda wansi
ne batunula mu baana bwe ne balaba nti waliwo omwami gwe bayita Israel Mayengo. Israel Mayengo tabadde kwegamba talaga nnyo side afaanana nga ali mu makati ago. N'olwekyo Israel Mayengo munange gwe kawansi singa bakwata tujja kumanyira ku gwe tulabe kiki ennyini ekiri wansi. Bwe batuuka Israel Mayengo n'akkiriza naye yaviira Tanzania. Kati bw'aka wansi bw'ati ng'anaatera kutuuka ku gate ng'ate omusirikale ayagala kumukuba ono wa TPDF basajja nga wakangambe eyo wakati wakayira ng'ate agamba biki bino ne TPDF ndowooza yali wa TPDF Tanzania People Defence Force. Kati Lugumaya ate n'amala n'abalaba n'agamba what is happening? No Israel Mayengo n'agamba njagala kujja naye laba omusirikale ali kuŋŋaana. Ne bagamba omusirikale gwe sooka oveeyo. Israel Mayengo yingira kati endulu ne zivuga ne basanyuka. Already balina president ngenda kubaleeta president nga bwe tugambye enkya. Kati ne bagamba Israel Mayengo kati gwe ddayo waggulu obeere nga opembereza baano bonna baake wansi naye nga bino bye tutuuseeko. Yusuf Lule tekyali ki president naye genda omugambe bwe mujja wansi wano akkirize nti because naye akuze wakoze enough is enough. Kyakozeeko ekyo kimala nti yatandise phase ya struggle waliwo waakomye. Ono Israel Mayengo n'addayo waggulu n'abulya Yusuf Lule ndowooza oba yali akkiriza ayinza okuba nga yali akkiriza ne bajja wansi. Kati bwe bajja wansi ate Yusuf Lule si yatula ne Profesa ani Lugumayo ate alaba ku ntebe kuliko omuntu gwe yaganye kumpa okuwa omulimu nja kubaleetera nkya gwe tuyita Binaisa Lukongwa nga naye atudde ako ng'abantu bali in free mood bali kwogera bamaze kufuna neki ne president waabwe. Era ebyo ne bireeta for the time being Yusuf Lule uyo bamuggyeko ku ntebe oba agenda kubikkiriza oba tabikkiriza ne Binaisa yavaawa yani amuleeta ye kikyali kulowooza mu mutima. Ebyo kati bye tunaabanga tukwatamu enkeera webityo bikomye mukama wange. Program bwetu bwetambudde olunaku olwaleero ojja kudda mutusikale olunaku olw'enkya nga tulaba ebintu nga bwe bigenda maaso n'okutambula. Mukulu wa kika tweyanziza tukulampeera ku 10